Mutwakera oluvannyuma lw'okunkwata nga ensonga zo zaatuwa ku poliisi y'ekyotera baka ofisi gye twagendamu tusangamu omukyala n'atugamba agenda tutwalako ku bbiri wa Pastor Kakande era twagendayo lwali lunaku lwa 6 ne tutuukayo ejja wa Katonda n'atusabira ne tuvaayo munnange ku Sande nayeyongera okuddayo batusabira naye era ekintu kiyinza yaggwaawo era nakyakola ekyali maama yajja teyajja maama yagaana okujja yawa nsonga ki yayogera n'Afande bwe twabuuza Afande n'atuyamba nti yagadde tagenda bwe yamala ku kyalo n'atandika obbagamba ye tasobola kugendayo yalina bapasita be ye gy'alaga nagamba ye tasobola kugendayo nzibawoza mbu agamba baffe tugenda tugende naye ye tasobola naye kati twali tusuubira nti bwe tunaagenda kale oba banatuwa special kati ogeza nti oba nti banatuwa akadde akaffe ne bakasa n'atunyonnyola oba kino kyajja bwekiti bageze mutulagula nti oba kino kiri bwekiti ebyo byonnaffe tetwabirabako wabula twasimba twaliyo abantu bangi twagenda okulaba agenda akwata omukku omutamuwa n'akatikitiki tekawera okitegeera okukwatako bwati ogenda okulaba atuuse eri agenda bayitamu kyetwali tusuubira si kyetwasanga oba si Muna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu kigookola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Okay, nga bwe mutulaba wano nkimanyi tetuli bapya abantu bano ino si bapya naye nga bwe twabagamba nti tugenda kuba nga tubaleetera mutubuuza bana ebyatuuseewo bana nebiri bitya nebiringa ebyo abasinga mulowooza nti tuli kugira 5,000 mama gye yatusuubiza nti agenda kwa kyamani 5,000 bwe kityo tuleete omuntu ajjewo ebintu nga bwe mwabiraba mama bakimanyi amaziga nti mabinnyo tatakyali wali osumiddeko omuntu akaaba amaziga nga muzadde nosinka nebeera nakalanza oyo mbadde sininako nti omuntu oyo yali abaddeko ontegera nsabiro tuliddeko n'emikolo tegijja kubeerawo ddala n'agerera ddala mu biseera byange abantu batudde mu nnyumba abantu bakoze batya tuli mu kuteesa bintu bya bajeti omukolo nga bwe gugenda okutambula n'agamba kanteekewako egugungu mulumba olwaleero tukkirize kyaddi nga yeerowooza ebwagirina nti ebintu biri wano bwagambye ye bw'ayogera agamba nti nno eddogo eribaluma liri wano wabagaye nti biri wano tukkirize yaleeta alina obusobozi kati ate saabaganye kyeya ngeri gyalinamu obusobozi obusobozi abulina nze siyina buzibakatono abatuuze bakudduukirire nze sirina kizibu nze taata witti nze ate mbeera mugonvu gy'oli amagezi gompanga kozesa lubeerera naye nze njagala basiimulewo ekyokugamba nti nno nze nabaloga yalimanya omulaba abeera muli oli n'amuwa amagezi oli gw'olaba nze mube chance alete akasente kaleese naffe tufune banatulemeredde tujja kutambataka batwongerezeeko ate nze nkubulire seetaaga kabinenti yo kujja wane wange kunninyirira gw'oli w'amagezi mawanvu nnyo wane w'otuula mu biyungu eno gy'otuula ng'akufumba omutwe biveeko tuli ku nsonga eyo
Mama muwala gwe wali oyagala mama nedda sikyagala byakuyimirirako nanyimirirako nze ogamba nti nno omusajja simanya nga gye tudda mu biyungu ne twefumba gwe kunsi kuno toyagala baagalana kati obeera oyagala tubeere mu ntalo oli akubye lubale gwebyo byoyagala toyagala bateesa mu maka mama kankubulire gwandibadde ofukamira ne webazaana mukama katonda nti kubanga buli muzadde bw'alaba omwana we ng'akulaakulana akuba bukubi mu ngalo ne yeebaza mukama katonda oba okitegeera naye mama olaba otuuka ku seerigamba ntitambula wa tetuliza mwana Richard simanya ng'oli kasigazadde Richard alina abaana mama nakuyisa mmanyo kati era nakati oli mukunvuma ompisa mmanyo biveeko munyiiza nnyo kubanga nze anenya Richard nti alina omuntu amu ebigambo eno babeera bonna mu kiyugu siggwe kyeya najja nenkubuulira ffe kankubuulira ate gwe madamu olowooza nti ndi mubi gweolina byomanyi ne byotamanyi omuntu asobola okuwa amagezi bambi ate nga kuliko akwawula naki nsaba cheya nze ngendedde ku sibulina kyembumanyi kate bwe munkosa bukwasa busungu kuba bwengira n'eŋŋonda ate nga munkalampa tumaliriza maama oli bw'abalesa ferebe nemala nenkakanyalala nkuba oli w'amaanyi nkuba owa ssente akuba omunaku onkubi ogezezzaako owa ssente ate kati lwaki annangira ate abadde nze madamu buli kyoyogera nomba nkibulira olowooza nti ki mugambe mukadde afuneyo kasente okuloba kwemukwekuloba kati waba alina 12 nazibawa zinakola ngezezza ngezezza bugeza kakati leka kyayogere tusemba twagala kugenda kyembadde nsabe nalo bali bakugambye nti ensonga ziri wano bo beekakasa anti beekakasa nembakkiriza nembagamba omusonga ziri wano nga n'amaziga gange gabatambulirako kati ekyo kivuddewo kati ekyo anti bagamba nze nabakolimira nze mbakkiriza bagende banoonye ki omusawo waabwe bamuleete ajjewo amayembe agatwale bazaale omwana ogenda bawayo akasente sente sizirina kubanga mugambye nti bwe ziba nto ono agezezza ku 12 ne bagambye 12 zikole ki ate nze ekizibu ky'abaana bano wuliriza baaba wulira naawe kyeya wulira ekizibu ky'abaana bano kyatakyali bw'ogamba nti kankwate emitwalo 5 kati kyeya wulira duli omwana bwe yakwata embizi ne tugitunda yali ababiri ne tubawe ssente ezo naye kati ono bw'aba nnangira ng'anyumya n'oli yagamba teyakkiriza teyakwata ssente embizi yali atunda yaki nakati bwe nakwata ssente ayina nyina ndabatukirizanye ku sente mama zalina okunoonya tuve wano ayina nyina osuubira mama alina kunoonyayo sente mmeka mama atufune emitwalo 3 siyinza kuzifuna yadde olunaku n'olu mama kwasa togenda funako mmeka tonkaka sigenda kuzifuna nyindi waddembe okugamba nti tondeetera basawo bo wano naye nze mbadde ngonzerwa ki kyetwagala abantu ate ekirala nze kyemanyi nti kyeya omuntu asobola okukola ekintu n'akireeta ewuwo ne kikwata gwe wali okiwuliddeko oba okimanyi naye nze mbadde nzikiriza naye bwe bana okuntuukirira era ndi maama wammwe ne bw'olikola otya ate era bwe munyiiza amaziga tegayinza kubula nze nsobola ziwa mutyaba nsobola ziwa kyeyamaanyi sazeewo ziwa kyeyamaanyi kate waali kijja zisonda oba mwagadde olowooza duyo omwana tegyali mitwalo 4 kati ekyo kyawedde naye njagala okkirize kati agenda zireeta nange nzireeta ojja zino newa kyeyamaanyi tuzikuwe naye njagala wenenye mu mutima gwo nti maama kale oluvannyuma oba lulinga lwetwabategeeza nti twavaayo omwami ono n'akwatibwa n'asibibwa ne bajja ne bavaayo ne batubuulira kyekyavaayo Sande lwe twava ewa maama ogezaako nabo bategeere sayidi ya maama lumbe ddayo gye walijja dembe maama oganye tewali kituna
sente nozewaayo ojoyogerera amazima nogana tibe wandoga muleteko tubakubeera obukubirwabasa omukazi n'omumpasisa wandogera ddala kati wetwavaayo netukola ki netuddayo kati nali ndi awo lwali lunaku lwa kusatu omwami wange ankubira ssimu zaali ssaawa 3 ez'ekiro naŋŋamba nfunye abagenyi wano naye abagenyi kirabika banonyenze ne mubuuza bagenyi ki naŋŋamba ndaba abasirikale 2 kirabika bankimye ne mubuuza ate buzibu ki naŋŋamba simanyi naye nawuliddeko bwe twabadde ku kisaawe nti maama ateekateeka okunsiba nti nagenda ne mutiisatiisa nti ngenda kumutema mutte naŋŋamba ye ate bye byaliyo ddi nti alabika ndowooza kati ayagala kuyunga wano we twagenderayo naye bannamawulire ne mugamba ye ekyo kintu kyangu nnyo abali footage yenna bamulina kubanga era omuntu wotuukira okugenda mu bamawulire olina bali baba beerufu ate era nga baagala kulaga ensi ekituufu ate kati ekisi baba bakijjawa twagenda najjambiya we naagamba nti naye bankimye naye sigenda bakaluubiriza kaŋŋende tukole ki tuwulire maama kikyanvunaana kali gye tubadde ku poliisi twogedde tukomekeza nga afande atuwadde amagezi tugendeko ku 2 agenda tutwale ku 2 yewa Kampala wa pasita Kakande naye yongera okukakasa nti oba bye twogera bituufu nga tuli wamu ne nnyaffe yalina kugenda wa pasita Kakande Kampala ku 2 nga tuli wamu nga family era we tubadde ku poliisi ye madam. Okay, so musuubira nti nno pasita Kakande ajja kuba ayambamu ekyo mugendayo ddi afande atugambye ffe twetegeke tumuwe olunaku akonfaminge pasita Kakande diwe tugenda atwale ku Sunday. Pasita Kakande agenda soka kubalagula oba agenda kujjawo biriwo? Agenda kusooka tulagula oluvannyuma ajjewo ebiriwo. Pasita Kakande no kyalaika agirabye dda. Olowooza no kyoti yagirabye dda tagenda ba buli olwedde bye mwatubuulidde. Mulaba mutya? Tetumanyi. Okay, mwe temumanyi. Naye sembera wano mama ye like bibadde bitya teyeeganye kibadde kitya? Mama yeegandire ddala n'asituka ne yeekandaga era afande abuze katini okwagala omusigaza. Yes, kubanga asituse ne yeekandaga ko namugamba afande namugamba nti ekitegeze kooti eyange togiwa kitiibwa nkwongereyo eri mu kooti eyawaggulu. Kati wabaddemu omwami gwe tubadde naye afande Waswa kwe kumukolera bwati sayini nti mukadde kakkana ebintu tubikomekerereze wano naye nga ye maama kyabadde ayagala mutabani we addeyo munda mukomera amulekeyo kati okutuusa omukulu oli abadde atudde mu nsonga zaffe yatutumiza nagamba saabayise kubasatulula wabula nayise nga njagala bagata ate tulabe n'ekizibu ekyo ngeri ki gye kikola ki gye kivaawo. Nagamba nti yes mbiwulidde n'akatambi nkawulidde naye kati awo n'atajjaayo kiri kugamba nti maama lwaki wayogera bwoti naye nga akatambi kali maama we yayogera nagamba nti singa byakwata mukazi omukulu oyo azemu ne tukamupureyingira emirundi 2 n'akawuliza naga maama gwe wali oyogera bwoti ko maama namudamu namugamba nze baali baŋŋamba kunoonya mukozi kafande namudamu namugamba nga tuvudde ku by'omukozi waliwo kye wayogera. Kati awafande omukulu taagadde kugenda nnyo mu maaso n'abirekera awo n'agamba kakati nze
munzikiririze mumpeeyo omukisa nkole ki mbatwale ow'omuntu agenda okujjawo byonna nti naye bwe mba mbatwala nti buli omu ave eno ng'asonyiye munne onfuna bulungi nti bona ave eno nga ku mutima okyalina obusungu buli oyinza obutakola ki obutawonyezebwa era bange ne bamugamba yetondere maama we namugamba naye maama nsaba onsonyiwe biri byonna byonna ebibaddewo bigwewo naye mama mumulabye mutya like embeera ebaddewo ngeri etya mama atidde wawulidde afande ng'agamba nti agenda tutwala wa pasita Kakande namugamba nti bw'oba nga oyina by'olina obisiba mu kaleesu n'ogenda nabyo era bw'onaaba obisigazizza ewaka era ajja kukugamba ebintu by'obaddewo amalogogologesa okubikola ki obirina ewaka nti naye era ne bw'aba n'abasabira ebirogo byo ne bw'onaabikola bijja kuba tebikyabakwata. Oli mumativu? Ndi mumativu ku lwekyo. Madam. Okay, so ndowooza tuoke tuwe Pastor Kakande omukisa nze sijja babulira byange tuoke tumuwe omukisa tulabe ekinaavaayo then kyonna kinayo ekinaavaayo ndowooza tuyinza otani omusawo bamuvuddeko babawadde ekirala right anti omusawo tumuviiriddeko ye maama agambye takkiriza muntu yenna kujja waka abo abise bya byongo kujja waka mbu kwa bayinza okujja ne bateekawo ate birala n'agamba takkiriza kati awafande agambedde maama era waaba aganye omugundi yenna okujja temuyinza muleeta nga ye aganye bwe batyo omuntu yabakwasaganya ku poliisi yali asazeewo omunaye batwale wa Pastor Kakande akana olunaku olwaleero lwe mbalabyeko kuba bava mu church bagenda kwatubuuliramuko katono ku ebyo byaliwo ate nga bagenze mu church bino byonna tubikola era bo tebafaayo oba balazewa oba balazewa kasita babeera nga bawonye ebizibu bye bakola ki bye balina kanisenso balaba esebo katandika eddala naawe nga mukeera ku makya twagala kutwala olugendo lw'ekkanisa nekyo ekyali mu kkanisa mutwakera oluvannyuma lw'okunkwata ensonga zo zaatuwa ku poliisi y'ekyotera baka ofisi gye twagendamu tusangamu omukyala n'atugamba agenda tutwalako ku bbiri wa Pastor Kakande era twagendayo lwali lunaku lwa 6 ne tutuukayo ennaku z'omwezi ali nga 11 bwe twatuukayo ejja wa Katonda n'atusabira ne tuvaayo munnange ku Sande naye yongera okuddayo ye madam. Okay. Mama embeera yali etya? Kale baatusabira naye era ekintu kiyinza yakola yaggwaawo era ekyakola ekyaliwo kyetwali tusuubira mu kyaki simanyi oba kyekyo ekyali mu kyaki kubanga nga biri omagamba kandi n'abagamba omunatuuka eri bagenda babulira ABCD maama yajja teyajja maama yagaana okujja yawa nsonga ki yayogera n'afande bwe twabuuza afande n'atuyamba nti yagambye tagenda bwe yamala ku kyalo n'atandika obbagamba ye tasobola kugendayo yalina bapasita be ye gy'alaga n'agamba ye tasobola kugendayo ntibawoza nga agamba baffe tugenda tugende naye ye tasobola nano siyabatwala mu bapasita agamba beyenyumirizaamu munaye nange siyinza kwenyonyola nti bwakiro yatutuwaala naye nga ye yawumbuka agamba tajja kgenda era taligendayo kati bwala yatuuka n'okugamba nti n'oyo era gyamutuwa gyagala otutwala nti era nabo baki bafere pakeegi naye kati twali tutuulira nti bwe tunaagenda kale baba n'atuwa special nti banatuwa special kati ogeza nti oba nti banatuwa akadde akaffe ne bakasa n'atunyonyola
oba kino kyajja bwekiti bageze mutulagula nti oba kino kiri bwekiti ebyo byonnaffe tetwabirabako wabula twasimba twaliyo abantu bangi twagenda okulaba agenda akwata omukwo mutamuwa wadde n'akatikitiki tekawera okitegeera okukwatako bwati ogenda okulaba atuuse eri kyetwali tusuubira si kyetwasanga oba si so era ne bwe twaddayo ku Sande era twabeeranga omutungizi okugenda mu kyaki ey'abakatuliki baza n'abasabisa ne mutambula ne mubaki neddayo kinakirokola nti nasabirawo era ekikuluma nekiwonesaawe nkyannuma go ge mazima kyagala kulinda asabira bano benalaba basinga abakolebwako bawonerawo abalema abaludde ku mbiri abatayogera ebyo ebinene byakolako buno obutono ne Buganda nanjowozeza nti ate buno obutono bo twanawalabako nga bo bawonerawo semonosakaki omanyi buno obutonotono olaba nga yiita okolako obukozi bwoti ekitugwa so embeera bwetuli ali akakati ndowooza mulaba yonna gye tutambulidde eyo twavuddeyo ate awe twafunidde essimu yaani ya musawo Sempenja era ndowooza munnange katulinde ebinaavaayo naye nga bwe yakoze ki bwe yatugamba naye wa pasita Kakande bwe bityo byakoze ki byagenze gwali eyo olina amagezi g'obawa oba nedda kale mutulindirire byonna gye tunaakoma naye nga tukakasa tujja kiwunzika oba tutya zenasali Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima